what form of let's be careful. We think we shall get solutions to this crisis. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno 2021 Generali Yoweri Kaguta Museveni nga ye mukulembeze w'eggwanga lino yayisa ebiragiro ebyali birina okugobererwa mu nnaku 42 ez'omuggalo wakati mu kutangira okusaasaana kwa ssenyiga Lumiimamawuggwe ayitibwa COVID-19. So my uncle died buried at Rwakitura in our burial place. Ebiragiro bino mwalimu okuyimiriza entambula zonna okuggyako eri abo abakola emirimu egy'enkizo omuli abasawo ab'ebyokwerinda bannamawulire abakola mu makolero awamu n'abalala. Wakati mu kuyimiriza entambula buli muntu yali takkirizibwa kusala nsalo za disitulikiti emu okudda mu ndala okuggyako abo abawangaalira mu ttundutundu lya Kampala awamu n'emiriraano. Mu bigambo bya Generali Museveni ekibuga Kampala kyokka kyavangamu abantu abasoba 5,000 abaakwatibwanga akawuka ka COVID-19 wabula ng'alina essuubi nti singa ebiragiro ebijja bigobererwa ekirwadde kino kyakulinnyibwa ku nfeete. However, the surge of crowds has not sufficiently subsided despite the effort to enforce social distancing and the use of face masks. Mu mboozi yaffe eno tutunuulidde butya ekiragiro ky'obutasukka nsalo za disitulikiti bwe kikwatiddwamu abakuumaddembe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Districts naddala eziriraanaganye ennyo nga kw'otadde n'okubeera ng'emu eyamba nnyo ku ndala mu byenfuna. Abakuumaddembe basiŋŋaana okusoomoozebwa anti abatuuze abasinga obungi basula mu disitulikiti emu ate olwo ne bakolera mu disitulikiti endala. Embeera eno yeeyolekedde ne mu disitulikiti okuli Jinja ne Buyikwe, Masaka, Kyotera ne Rakai n'endala era ng'okusika omuguwa kw'amaanyi kumpi buli lukya. Fwe tuli wano tuli ku Nile wano ku Vete Balakise naye abamajje batukiza ogenda mu tawuni ogenda okukola naye tutukaali na Lufenya abapolisi batusazeeko bagamba oba oyingira tawuni okomawo weeyiya naye ogenda genda naye okomawo kaki n'oba n'ekifuluusi bagamba vuga ekifuusi otwale naye okomawo ogenda kweyiya which means baagalendaga muntu bbiri eiza oba ng'olinayo ejjinja olina obeera n'ejjinja n'eyebuyukwe tweye tukolako ffenna n'obuyukwe disitulikiti mbiko gundi na Lufenya Jinja amayogo afuna gona galiwa gali Jinja lwaki tubakkiriza emmotoka zaffe neziddawa nebatugatta ffe abaawingira batugata ku Jinja nibaleka naffe abagenda okusuubula abakyala ne tusuubula ebitufu ne bikiyitawo bulungi ne bodaboda. Because you're telling me your Kabanda George and your ID is not there, make a U-turn and go back. You go clarify your issues, we are here, you'll find us. Abagoba ba bodaboda bakyali bazibu okutangira okusala ensalo newankubadde nga bagaanibwa okuddamu okusaabaza abantu okuggyako emigugu. Poliisi ekakasa nti bangi bagombeddwamu obwala wabula bakyesuuliddeyo ogwa Naggambo okugoberera ebiragiro nga n'abamu bakyatambula nga tebambadde mask. Embeera eno yeeyolekedde mu disitulikiti zigamba nga Isinjiro, Masaka awamu ne Kyotera. You cannot allow cross-border things. You see, this thing is very clear. This instruction is very clear. You can easily see around. Tukyali mu kiyongobero ng'abavuzi ba bodaboda. Kuba ekituufu kiri nti ffe tuli batwazi ba bitereke. Yensonga lwaki tusasula ne PSV. PSV etukkiriza kutwala abasaabaze. Of course, we've been pleading with the public to follow SOPs, but we have reached a stage where these endless reminders must stop in exchange for stricter enforcement. Bw'ogiteekako owulira tossa bulungi ni fakiti emalako emirembe naye tekyenkanankana ng'omuntu ali emulago ssaawa zino ng'aliira mu nseke. Waliwo abasalawo okukola amakubo ag'ekimpatiira ziyite ppanya olwo abakuumaddembe ku nguudo zimwasanjala ne bazikuba ekimmooni ng'olwo amakubo gano geeyambisibwa abatambuza ebigere abagoba ba bodaboda awamu n'emmotoka. Kati mmotoka z'oluweero zibasuula wano ezewakizo ne zibasuula wali maaso wali Kakerenge kati ababeerawo n'akasente nga babayisa wano emmanju we watu ku Bisenya wano bakomu ne basomoza wali waggulu eri ne batuuka. Singa mbalina ebyokukola wano bujjo si wenkolera. Tuyisa wano bivulu. Tuyambeera era ebita 7 myereje tuyitamu
olukobero DJ buliyo no bwa yakasa loko ita ngera obitegeera. Poliisi ne bannamagye wamma embeera tebabeeredde nnyangu bwe gutuuse ku basaabaze ababadde bamanyidde okutambulira ku bodaboda, taxi ne bbaasi ku nsalo za disitulikiti ezitali zimu. Bangi ku bano beewaayo ne batambuza ebigere wabula ng'entabwe kwe kukkirizibwa okusala ensalo za disitulikiti era nga wabaddewo okuwaanyisiganya ebisongovu entakera. Lyavuyita foomu njirina mbawadde bagaanye ne mbawa ne covid nanka gye baateekako edda sitiika ya covid ey'edda naye era bangaanidde. Naye kakati embeera etunyigiriza nnyo tutambuza bigere okuva wano ku Nayiro okutuuka Ejjinja aye tujja kutambula okuva eno ate tukomewo. Badde nsaba abaserikale kye tusaba batuyambeko piki bwe banga egenda kukima mmere wali mwamba koti abasinga tukolera kwamba koti batuyambe tuyiseewo ku mmere. Bwe tuvudde mu makubo tutuuseeko ne mu paaka ezitali zimu okuli eza bbaasi ne takisi mu disitulikiti ez'enjawulo wabula kumpi zonna byasigala byangaala. The current state of Namaiba, there's no business at the moment, basing on to the situation in which we are. Indeed, COVID is there, it kills. Ayo lwatikanga lunaku lumu nga lutike moroka bbiri kati saano lutwalira ennaku bbiri lutike moroka emu kuba ebintu tebirabika tebivaayo mu byalo tebabireeta. Tulina okwemulugunya tiyakozemu okuboola kuba nti yagasse Wakiso, Kampala ne Mukono abo babeere nga batambulira awo ffe n'atwawula naddanga Buyukwe n'Ejjinja naffe yanditugasse n'afuna disitulikiti endala gyatugattako oba Mayuge, Buyukwe n'Ejjinja tusobola okukolera omwo emirimu gyaffe. Abantu balina ebisaanyizo oba tulina ekikutwala ekikuleeta Jjinja olina kusigala Ludawa, olina kusigala Buyukwe, olina kusigala Kayunga. So kyekikwekweko kye tulimu ate nebaza abantu bamu nti they are complying ebiragiro babiteeka mu nkola. Byomu yawulidde bulungi ebiragiro by'omukulembeze geri maduuka gagenda kugulawo okujjako agatunda ebyokulya. Ne Kibuli eno abakuumaddembe bakeera ggobagana n'abantu abakeera okweyiwa mu kibuga n'ebitundu by'eggwanga ebitali bimu newankubadde nga baalagibwa okugira nga basigala ewaka okutuusa ng'embeera y'ekirwadde kino ekkakkanye. Enjala batugamba genda waka tegeera ekikwekweto kino kibadde kiddiridde kulaba abantu bali mu kibuga Kampala abalina bizinensi kuba tukizudde nti abantu abamu bagambye amaduuka gaggale naddala zino za akeedi nabo mubeekuumira ku maduuka gaabwe bwe bafuna kasitoma kwatagana n'asikaali ow'ekizimbe bayingira ne bajjamu ebintu ne batunda. So kiba kiraga nti nno ebiragiro tebyagobereddwa. Security personnel are going to continuously demand explanations about why people are out in the streets despite the ban on some of these movements. It is important that as we protect ourselves from COVID-19, we also remember that there are other disease conditions and we seek medical care accordingly. Abasuubuzi naddala abo bakakkalabiza mu butale obutunda ebyokulya abamu bakkirizibwa okusigala nga bakola era nga basinga obungi bo basulira ddala mu butale. Gavumenti yeeyama okubakwatirako wakati ng'ebafunira obutimba bw'ensiri okulaba nga tebakwatibwa musujja oguleetebwa ensiri. Nga twebaka ku bukutiya, tuteekawo obukutiya ne twebaka. Naye emitima gy'abaana baffe gituma naye tosobola kutambula mayiro 15 buli lunaku toddayo kateerodde. Kitunyigiriza ayo tufuna ssente ze tufunye nga tugula nga tuweerezayo ebintu eka. Abaana wiki namba bali awaka bokka aye tulina okukola tujja kubeera wako otudde abaana balina okulya. Landiroodi abanja landiroodi wawaka abanja nowena akaseera abanja looni zitubanja abaana bali waka kati nze ndi wano simanyi kiri waka nasanga omwana afunye olubuto nasanga omwana omusajja amwagadde tamusiize sirimu anoonya kyakulya sinafuna kuweereza mitwalo gugula kawunga ng'oli amuwa 10 ng'agenda yeggwera nga tamusiize sirimu. Okusookera ddala twandiroozezza nti gavumenti yeebale yatuwadde obutimba etuwe n'ebiveera biri ebisulwamu abantu. Kulaba nga abantu abamu tebali mu butimba, obutimba bwatuweereddwa lunaku lwaggulu era obutimba abantu abamu bakyabwaniseko mu bulabiko buli waggulu nga bawanise buyitemu empewo ate banaatuuka bukulaki buyingiramu. Naye obuzibu bakasitoma tebakyatuuka mu butale babalemesa okutuuka, poliisi ebalemesa okutuuka ku butale. Bantu batono nnyo abakola ki abatuukako wano so nga abamu bandiza okukola ki
okugula ebintu. Tuli mu mbeera embi ennyo ennyo. Ekisooka bakasitoma tebakyalabika. Bakasitoma bandizo tugulako ebintu, abapoliisi tebabakkiriza kujja kuyingira mu katale. Abakozi bannaffe abasobola okuva okumpi tugeze Wabbakuli Nankulabye Kibuye bwe bati okutambula okujja okukola ku makyate babakkiriza. Been able to cover Kalerwe, Nakasero is covered, and many other markets are going to be covered. Zibadde zituluma emisujja gibadde gitandise otulumba nga tulina okweraliikirira omusujja okulumako ganti covid atuuse naye tulina essanyu okubeera nga gavumenti etukoledde enteekateeka y'akatimba bannaye tweyanziza bannakaleero tukikubirako mu ngalo. Wetwogerera kati nga Uganda y'emu ku mawanga 18 ku lukalu lwa Africa agakyasinze okusoomoozebwa olw'ekirwadde kya COVID-19 ekireetebwa akawuka aka coronavirus. Amawanga gano kuliko South Africa, Zambia, Namibia, Democratic Republic ya Congo awamu n'amalala. COVID and sanitation go together. Let us ensure that the toilets are clean, even for the people who are staying here, and that water is available because they need to wash hands at all times. I want to make a humble appeal. Please, take lemon as you were doing before. Tangawuzi in your tea or food as you were doing before. Avoid this mixing everything, blending, and taking very toxic substances. We don't want the pandemic to go, then you have other diseases. Okusinziira ku poliisi ebikwekweto eri abo bonna